Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko ekya Uganda WildLife Authority bakunyiziddwa ababaka abatula akakiiko ka Palamenti ak'ebyobulambuzi okunnyonnyola ku nteekateeka zaabwe ez'okuliyirira abantu abafiiriddwa abaabwe nga kiva ku bisolo eby'omunsiko okubalumbagana. Bakulembeddwa mu Martin Mugala, minisita omubeezi w'ebyobulambuzi, ne Samuel John Mwanda akulira ekitongole kya UWA nga bategeeza nti okuva mu mwaka gwa 2019 bakaliyirira abantu 369 ku nsimbi akawumbi kamu n'obukadde 138. 309 claims have been paid, leaving us a balance of 221. The paid up claims generated from the CVC verification resulted into a quantum of 1,138,743,444. Kyokka kizuuliddwa nti abantu 221 tebannaliyirirwa nga babanja ensimbi ezisoba mu kawumbi akalamba. Kyokka abakungu bano bategeeza nga batandise okussa enkomera ku makuumiro g'ebisolo okubitangira okuvaayo okulumba abantu. UWA is therefore planning to have most of the areas around protected areas fenced to minimize damage resulting from human-wildlife conflict. Mu kiseera kino UWA yeetaaga ensimbi obuwumbi 170 okwetoolooza ssengenge w'amasannyalaze ku makuumiro g'ebisolo okuliyirira n'amalala. 2,688 kilometers for Kidepo Valley, Karenga Community Wildlife Management Area and other protected area boundaries will require a total of 170 billion, which is planned to be installed in the next 5 years. Kyokka ababaka bakubye ebituli mu nteekateeka eno n'okuba nti tewaliwo mutemo gwa nsimbi gulirwa abantu b'oyo abaaliriddwa ekisolo. So I wanted to know, how long does the board take to sit? Can it sit in 1 hour, approve, go with ATM, pick the money, compensate? Minisita Mugala asanze akaseera akazibu okunnyonnyola ababaka ku nsimbi UWA zeewa poliisi mu kifo ky'okuliyirira ababa bafiiriddwa abaabwe. I can see DPC and team. I beg to be guided if you are in charge of paying police for its work that it is supposed to do. Ne usually tukolera wamu ne team yonna eya security okulaba nga okuziika okwo tukutwala mu maaso nga tewabaddeewo mbeera mbi oba okuba baofisa baffe so tutera okukolagana nabo so tekinneewunyisiza okulaba kufa omuntu wabaawo a bit of allowance entono eweebwa okuyamba abasirikale bano. Akakiiko kalagidde abakungu ba UWA ne minisita y'ebyobulambuzi okuleeta olukalala lw'abantu abazibaliyirirwa. At least ne vouchers z'abantu bebasasudde tulabe basasudde bantu kikaaki bantu baawa banga nze wange sinakuwulirayo omuntu kuba compensating. Baagala amaanyi gasibwe mu kutangira ebisolo okuva mu makuumiro mu kifo ky'okulinda okuliyirira abantu. Fred Kajubi yakusekedde gweno ku Bukedde TV.